Olabira bino esigadde sabbiiti 2 zokka okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo omulamu agabawo bulinga ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa Ntenvu. Mu mbeera eno mu biseera nga bino ng'eggwanga lyetegekera ennaku enkulu, abasuubuzi babeera ku keetalo, era we tutuukidde mu kibuga Kampala ng'abasuubuzi bali bulindaala, amaduuka gonna gajjudde ebyamaguzi. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi b'omu bizimbe Edward Ntale agamba nti abaguzi be baludde naye bo emmali bagituusizza dda. Mujje ebintu gye biri, ogende mu Christmas ng'ekuwa essanyu, bw'oyambala obulungi n'ogendako ku church, n'oyambala obulungi n'olyeba bulungi n'ogenda n'odigida, tulaba nti Christmas eba ekoleddwa. Ntale agamba nti abasuubuzi bali mu kutya okufiirwa ensimbi olw'embeera abantu mwe bawangaalira ejjudde obwavu. Abatembeeyi be bakutte akati essaawa eno, ate si bo balondalonda ku baki, ku bakasitoma abandizza eno. Ate nammwe abali ebweru mbagamba abagula eyo temutya munda mujje. So challenge nti omutembeeyi tawa layisinsi, omutembeeyi tawa lenti. Abasuubuzi bagamba nti obwavu obuli mu bantu bwe bukyazingamiza emirimu gyabwe. Sitooko tumuyina, buli kimu tukirina, naye abaguzi tetulina bye tulabako. Naffe twebuuza oba kivudde ku ki. Naye ate obuzibu obuleese ekyo, oba batembeeyi oba kuggala mu makubo oba ki, abaguzi bo tebaliiwo, goge mazima. Bano bawadde abantu abategeka okuyingira ekibuga Kampala okugula ebintu by'ennaku enkulu amagezi nti kano ke kadde akatuufu okwewala okusindikagana ng'obudde buweddeyo. Ebintu bigenda kubeera bya bbeeyi lwa nsonga emu nti mujja kujja nga muli bangi, nga mu butuufu nina kugamba oyo ebbeeyi nsobole okulabika nti mpaaba abali waffe olw'omujjuzo gwe mannwanyisa ku dduuka. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga Kasiita Uganda Thaddeus Musoke wano wasinzidde naawe abantu amagezi okuwala okugula ku bantu abali ku kkubo nti bangi bafere. Tuuka mu dduuka ddala we wakasa nti ddala dduuka osobole okubeera ng'ogula nga lw'olandira dduuka kuliko n'ekipande kiriko layisinsi. Bino kusika ku sitwiti jangu manyo n'atunda layisi muganda we bayinza okubbira eyo. Musoke agamba nti ebiseera by'ennaku enkulu abafere bangi basimba ku nguudo okwefunira abaguzi nga n'ebiseera ebisinga bye batunda tebiba ku mutindo. Ogula ennyo layisi oyinza okugula dead stock oba oyinza okugula ebintu ebyayitako. Oba ebintu by'ogenda okukozesa ogenda kulya nga biriko expiry date iraba ddala. Date eno ekyaliko, mulimu abagezigezi abaagala okutunda ebintu nga byayitako. Kati ate wano waliwo akakodi akalala. Omuntu kajja okugira oyambale mu mpale ng'ekutuuka. Obanga essuuka olaba ddala nnungi mu kupaakinga apaakinga ekitali kituufu. Buno olina kuba steady. Olw'okwewala emivuyo, okubbibwa n'obutaseerebwa, kirungi okuyingira kati ekibuga okugula eby'ennaku enkulu nga wakyaliwo w'olinnya. Titus Jemba, BBS Terefayina, Gambuuze.